Some of the Asian countries like China and India, they are now in space. On the moon. They are looking at us here like insects. Just look. That space is common property for all of us. The moon is ours also. But we are not there. We're just here in Naivasha, Naikuru. We don't know what's going on there. These people are looking at us like this, as you are looking at insects. When the insects are just going around, you just look at them. They don't know that you are there. They're just busy with eating some sugar. If you want to kill them with insecticide, you just kill them. They will not even know. Olwaffe olunaku leero lubadde lwa Just Kale era tusiibye waka emagere n'essuubi nga tunyigako ku bigere anaye zemiki wange sisobola kumufiisa era leero nja kubayo ku Serena kampeyini wadde zibadde zituleega naye leero katugendeko muraga olw'eggulu twesange ku Serena mwena abantu baffe tubayise ku Serena ne meeya bali mwezo nkuyise ku Serena bwe wamala dda. Kale akayimba bakayita ekyange ekibebi kirina n'omukwano heve ke kayimba kakyusiza kale nkwanirizaako gyosinzidde okubeera ng'otugoberera n'okubeera ng'otulaba mawulire agakagwawo mu kiseera kino Fiona Nyamutoro agenda kubeera ng'alangirirwa nga ayiseemu nga tavuganyiziddwa oluvannyuma lwa munna NUP abadde yesoolayo obwannamunigina mu bantu bonna abali mu bitundu by'ennebi okubeera ng'avuganya Fiona Nyamutoro amaze okuba nga awandulwa mu kakiiko k'ebyokulonda oba awanduddwa okuva mu Lwokaano omukyalo oyo Mase era nga kakati Fiona Nyamutoro alindiridde kuba nga alayizibwa oba nga alangirirwa ng'omuntu ayiseemu nga tavuganyiziddwa. Ngenda kuwa details omanye bino byazze bitya NUP omuntu gwe badde esimbyewo okubeera nga ate awanduse mu Lwokaano. Ono nno naye emisango gye baamuteekako omukulu Simon Mugenyi byabakamu omulamuzi akulira akakiiko k'ebyokulonda yataddeko omukono ku kiwandiiko ekyenkomeredde era n'ebigambo byayogedde mbireese embungi obitegeerere ddala. Kakati eddwaliro erya Rukiri General Hospital mu bitundu eby'e Kasese eddwaliro lirabika nga lifuuse ezzibu embeera y'abalwadde abali munda balabiddwako mu katambi nga bambi embuyaga ne namutikwa w'enkuba atonye alesse bangi abagenda maaso n'okuba nti ate bongera kubeera bubi. Embeera y'eddwaliro eno ngenda kubangi kutuusaako olengera obulamu abantu abamu bwe bagenda maaso n'okuba nga ate balivingiramu olabe n'ebyo ebivaayo ne byogeza ku bantu ne bereega n'ebikya oba oli awo byobadde tosobola kubanga olaba. Bwe nnaakugyawo ngenda kubeera nga nkutwala Buterevu Sanyu Jerere eri Uganda Cranes abaana abafa abawano bamaze okubeera nga ate abaturepresentinga bulungi mu kibuga Doha ekya Qatar era nga bateebye eggoolo bwe batyo ne bakuba Senegal era wenzijidde ku mpewo nga bamaze okuba nga balangirirwa nga abavudde mu kibinja ekimu ate ne bayingira ekibinja ekye-16 bavudde mu kibinja ekya-32 ne bayingira ekibinja ekye-16. Ngenda kuba nkuwako samale y'ebyo sofa ebiriwo n'eggwanga Uganda sofa essanyu lyetufunye. Bwe tuvaako awo ngenda kulaga engeri lead of opposition omukulu Joel Ssenyonyi gyagenze maaso n'okuba nga akkaatiriza ensonga. Kakati nno kyaddaaki abakulu abalya ssente z'omuwi w'omusolo beegabanya millions 4 nga mbadde mu kyabiyita bya lwali. Lead of opposition Joel Ssenyonyi ensonga azongeddeyo era kakati ayekangudde ku ddoboozi ebimu ku ebyo by'otasaanye kubanga osubwa n'okumanya ensonga nga bwe zitambula. Ngenda kukusensulira otegeere bulungi. Ye omukulu Mathias Walukaga agenze maaso n'okuba nga ayanukula omukulu eyasoma amateeka. Na bonna abalowooza nti ensonga z'amateeka ze zigonjoola ebizibu bya bannayuganda mu Parliament
n'abaleetera references oba n'abaleetera example n'ebyo ebibaddewo akulaze na butya engeri amateeka gye gajolongeddwa nga palamenti ejjuddemu bannamateeka abamanyi obulungi ekyokukola mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kaakati gwe bakutte olunaku olwaleero ono nga bamukutte n'embwa ezikonga olusu, amaaso gamumyuse, mukazi we alabiddwako ng'ebintu bimusobedde era nga banneiba babuuza guki ogubadde, abasirikale engeri gye bamukuttemu na kiki ekimuleetedde okumulonda olw'embwa ya poliisi ekonga olusu okutuuka okukwatibwa. Ngenda kuwa ensonga nga bwe zirina okubeera nga zitegerekekwa. Webale gwe atwekuumirako. Kakati ate ddyo eggwanga erya Tanzania wano ku muliraano omukyala Samia Suluhu Hassan yagenda maaso n'okuba nti ate alayizibwa ng'omukulembeze omulonde ow'eggwanga erya Tanzania, agenze maaso n'okuba nti atowa order, presidential order, abasibe bonna abaakwatibwa mu kaseera ka kalulu oba mu kaseera nga abantu bagenda mu kutandika okulonda mu ggwanga erya Tanzania n'okutuuka kalulu we kaggweredde bonna bateebwe. Era eyo presidential order etekeseddwa mu nkola n'okutandika olunaku olwaleero. Embeera yonna mu ggwanga erya Tanzania ngenda kubanjikuwa nkwaniriza nzikiriza nkolemuko katono nnyo bwe nti neetoolamu seconds ntono ate nkomewo ensonga tuzanje era tuzoogere. Kale nkwanirizaako buterevu yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba okossaako okubeera ng'otugoberera mu bitundu ebikola eggwanga Uganda n'ebweru waalyo ku mulimu wonna w'osinzira okubeera ng'okolera okakkalabiza ekyo ky'okola ky'amaanyi kyakabi era kyekisinga mu mbeera efaanaganako bwetyo n'ennyongera okubeera nga nkusaba video ogiweka like. Gwe buli olikinga video eno kigiyambako okudduka ku speed etenkanika, information netuuka kwalina okugiraba n'okugiwuliriza mukadde. Nenkusaba twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobole okufuna information n'amawulire mu kaseera ate nga amawulire tukuweera ddala gwe matuufu ge weetaaga okubeera ng'omanya mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kale kaakati tutandikirewo ndowooza watali kwonoonera kadde n'akamu. Tugenda kutandikira ku nsonga ya Fiona Nyamutoro. Kaakati olunaku olwaleero bannakibiina kya NUP bafunyeemuko enjega oba baguddemuko ekikwe ekya kandidenti waabwe gwe bagenda maaso n'okuba nti bawa kaadi ya NUP oba party ticket mu bitundu eby'Nebbi okuvuganya ku kifo kya Nebbi Woman MP. Omukyalo oyo amanyiddwa nga Mase Rebecca Abedichan oba Abedichan Rebecca Mase nga yabadde akwatidde NUP bendera. Munnange ono awanduddwa mu lwokaano akakiiko k'ebyokulonda olunaku olw'eggulo leero ziri ennaku z'omwezi 15 olunaku olw'ekkosa eggulo ng'ennaku z'omwezi 13 omulamuzi era akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Mujenyi Byabakama ono yalangiridde nga bwamujje mu lwokaano olw'okubeera nga abantu ababiri abaamuteerako omukono ku biwandiiko by'akakiiko k'ebyokulonda bagenze maaso n'okuwegaana emikono egyo. Era mbufunze ebiwandiiko ebyaleetebwa omukyala wa NUP flag bearer Mase Rebecca Abedichan birimu ekibulamu oba biri insufficient tebisatisfyinza tebimala tebikakasa kakiiko ka byakulonda nti omukyala ono agwanidde. But remember omukyala oyo Mase Abedichan yali yagenda maaso n'okuba nti yeyekka omuntu eyeesobolayo okuvuganya omukyala minisita kati owa minerals omukyala Fiona Nyamutoro. Era nga omukyala ono owa NUP ye yasigala mu lwokaano oluvannyuma lwa NRM primaries ezaakubwa eyali yeesimbyewo okuvuganya Fiona Nyamutoro. Bwe yawangulwa Fiona Nyamutoro n'alowooza agenda ayitamu an opposite. Abantu ba district ye Nebbi bonna baagaana okujja okuvuganya omukyalo ono Fiona Nyamutoro oba waabulawo sigenda kugamba baagaana but waabulawo omuntu yenna ajja okumuvuganya. Kakati yo NUP neetakinga over neeraga interest neeraga nti erinawo obusobozi era neereeta munnakibiina kyayo
amanyiddwa nga Mase Abedichani. Mase ono yavuganyako era mu mwaka gwa 2016 era yavuganyanga independent ngera avuganya ku kifo kyekimu ekya Nebi Woman MP kyatasobola kufuna. Mu kalulu ka 2016 omukyalo ono yavuganya ng'avuganya ne candidate wa NRM amanyiddwa nga Rema Ora Jacqueline. Omukyalo oyo yafuna obululu 5,419 mukamu bwe bululu obwamuwanguza. Kakati ye nafuna Rebecca nafuna obululu 1,518 mu 2016. Kakati 2020 era yavuganya kuba independent bambi n'atasobola kola ki n'atasobola kuwangula. Kakati 2026 abadde yeesowoddeyo okulaga interests ze ez'okusavinga bannanebi nga Woman MP waabwe. Kakati najjira ku tiketi ya NUP National Unity Platform. Kati akakiiko k'ebyokulonda kalagidde nga kayita mu akakulira Simon Byabakama kalagidde akulira ebyokulonda mu district ye Nebi Mbunambiro agende maaso n'okubeera nga alangirira omukyala Fiona Nyamutoro nga ayiseemu unopposed oba nga ayiseemu nga tavuganyiziddwa. Era ebbaluwa eyo weeryawo ekakasa ebigambo bino byenkola ki byenjogera ebadde eva mu kakiiko k'ebyokulonda. Kakati Fiona Nyamutoro asuubirwa okuteekebwa oba okulangirirwa nga unopposed ng'ennaku z'omwezi 17 mwezi guno gwe tulimu ogwa November. Kakati meeting eyasazeewo bino byonna Simon Mugenyi Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda mwe yateereddeko omukono ku kiwandiiko ekyo oba mwe bateereddewo ebyavudde bwe ne basayininga babisayininze nga 13 omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Leero lwakumeka leero lwa mukaaga kakati ku lunaku olwokuna yes zaalinga ennaku z'omwezi 13 Simon Mugenyi Byabakama lwe yawandiika ebbaluwa eraganga 17 eragira akulira ebyokulonda mu Nebi nga 17 alangirire omukyala Nyamutoro Fiona nga ayiseemu nga ali unopposed. Yes. Kakati then ekirala kyensobola okwongerako awo meeting esookera ddala yatuula ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwa November. Ennaku z'omwezi 7 lwe baatwalayo okwemulugunya nti ebiwandiiko oba emikono egyasemba owa NUP tegiwera. Kakati emikono gye beekwasa emikono gye bagamba gye bawandudde gwe mukono gwa Godfrey Ogiera ne Jime Bendik. Jime Bendik omukono gwe ogusemba Rebecca candidate wa NUP ne Godfrey Ogiera naye omukono gwe emikono gy'abana ababiri bajeegaana mbu okusinzira kakiiko k'ebyokulonda. Bo bagamba tebaawaako mukyalo ono mikono gyabwe kugiteeka ku biwandiiko byagenda mu Electoral Commission kusatisfyinza isi nti ebisaanyizo byonna ebyetaagibwa okukola kyokulangirira nga flaga bearer oba okulangirira nga ali mu race tebaamuwalukusa. Kati kye tutamanyi isi akakiiko k'ebyokulonda lwaki kazze kati okugenda maaso n'okuba nti kavalifayinga emikono gy'abano ate nga already tekasobola kulangirira nga tonnaba kutuukiriza byonna ebyetaagisa oba ntegeerekeka nti nga mwalaba Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bagamba nti tebagenda kumuwandiisa emikono gye yaleese gya districts ezeetaagisa emikono tegimala districts ezisinga tezaamuwadde emikono mituufu. Kakati ne batamulangirira ne baddayo ne banoonya emikono okusobola okunominatinga candidate waabwe. Kakati ku Fiona Nyamutoro ne Mase Rebecca byawukanye
nti ono already emikono isi yali certified already ne nominating after nomination or after nominating the candidate waisewe nebbanga tutunula mu nnaku z'omwezi eza 7th this month omwezi guno ogw'omusanvu lwe batutte petition n'eryoka egenda eri akakiiko k'ebyokulonda ng'ate bakomplaininga ku muntu already yakola ki eyamala dda okuweebwa gundi okuweebwa tiketi ye ekakasa nti anominatinze oba bamunominatinze kakati awo emivuyo wegigenze maaso n'okuba nga gikola ki nga gitusoberera mu mbeera efaanaganako bwetyo so ekiwandiiko ekyo kyekyo kigamba the commission interacted with candidate Abedi Chan, Master Rebecca at the hearing of the complaint, but she did not provide satisfactory evidence. Nebye bisigadde byonna ng'olwa bwe mbakoze ki bwe mbibanyonnyodde. So eyo yebadde petition for nullifying of the nomination of Abedi Chan, Abedi Khan, Master Rebecca for the position of woman member of parliament for Nebi district. So bamujjemu mu lwokaano olwo era bambi NUP essaawa zino erabikanga teyina agenda gikiikirira. Omukyala Nyamutoro Fiona ali ku kadi ya NRM ayiseewo bulambalamba ekyo kimaze okusalibwawo kooti kimaze okusalibwawo akakiiko k'ebyokulonda. Kale kakati bwe tuvaako awo tugenda straight mu ddwaliro ery'e bitundu by'e Kasese. Banange embeerwa y'amalwaliro mu Uganda mbi. Ekyo nsooka nkyogera nga siso sinakureportinga. Embeera y'amalwaliro mu Uganda agamu n'agasinga. Banange malwaliro oluusi galina ebizimbe ebirungi naye embeera munda mbi. Ate oluusi byosanga birina embeera ennungi munda ebizimbe kungulu bibi. Kakati ne weebuuza system eriki? System egenda mu zivorongoto. Olunaku olwaleero akatambi akasaasanyidde ku mutimbagano kalaga eddwaliro eryo erimanyiddwa nga Lukiri General Hospital, Lukoki General Hospital. Eddwaliro eryo lyasuumusibwa okuva ku mutendera gwa Eros 4 neriteekebwa ku mutendera gwa General Hospital. Kakati eddwaliro lino akatambi kano kabadde kalaga embeera y'enkuba oba embeera y'obudde yagenze maaso n'okukyankalanya n'esalako ekifo abalwadde we bajjanjabirwa. Era ng'ekifo ekyo abalwadde we bajjanjabirwa walayi bw'otunuulira embeera abalwadde mwe bali ne situation gye bali mu kuyitamu oba embeera gye bali kuyitamu mu kaseera ako ak'embeera y'obudde we yakyukakyukidde. Walayi olabira ddala bamaama we beebase nga bali mu bulabo obutagambika. Olabira ddala bamaama we batudde we bagezaako okufunira obujjanjabi ng'embeera bambi tewoomya nakabululu. Bamaama mbalaba nga beegasse ku kitanda kimu okusobola okwekwata empewo obutabatwala, enkuba obutabayuuya, baggumiza akatanda saakiddatte katambula. Ndaba abaana abeebisse mu mbeera y'okulaga nti ebweru ekiriyo butiti nga n'ekizimbe mwe bali oba n'ekifo mwe bali ekirabika nga ttenti kyonna kyonna okiraba empewo oba embuyaga eva ebweru ekiyuuyayuuya egezaako okuyingiza amazzi munda mu balwadde. Tulengera bamaama abali embuto era nga ekifo ekyo olaba kisingamu bamaama akamu kabonera akalaga nti ekitundu ekyo kirimu bannakazadde b'eggwanga. Situmanyi mwabo bameka abagenda maaso n'okuba nti bafuniramu obuzibu obulala okuleka kw'obwo obuzibu obubeera bubatutte mu malwaliro okufunayo obuyambi. I think Ugandan government you should style up somewhere naddala mu byobulamu ne mu byenjigiriza. When you look at some hospitals mu regions ez'enjawulo ogenda kutunuulira embeera y'amalwaliro oyungula eziga wano tulina eddwaliro ery'eggwanga eddwaliro erya Mulago naye mulaganyirira kungulu and everyone asiima okubeera nti mulaganyirira ate Mulago muyonjo naye buli muntu akomplaininga ku biki ebiri mu kizimbe ekirungi era ekizimbe ekiyonjo. Buli omu akugamba services za Mulago za bbeeyi, services za Mulago za buwanana.
nti munda mu ddwaliro ly'e Mulago togenda kufunayo treatment ya bwerere. But remember, it's a government hospital. Bakulaga ngeri ki abasawo abakolera mu ddwaliro ly'e Mulago gye bakozesa eddwaliro eryo okufunamu ebyonfuna n'okufunamu obugagga bwabwe, nga nanti bakulagirira ku pharmacies eziri ebusukka kubo oba eziri ebweru wa territories za Mulago hospital, gy'oba ogula eddagala yadde gloves yadde akantu konna akatono akeetaagisa okujjanjaba omulwadde. Ate ng'eddwaliro ly'abannansi, ddwaliro ly'abawejjere. Bwe tugenda mu malwaliro nga Kawempe hospital, ogenda kusanga eddwaliro lya Kawempe erikola ku nsonga z'abaana n'abakyala, ng'osanga maama yagenze okuzaala ku ssaawa 12 ez'akawungeezi, na maama n'atuuka okukeeseza mu ddwaliro nga teri musawo n'omu amukutteko kulaba nti asobola okuderivalinga bulungi. Oyo abeera agezezzaako okulaba nti mukyala we oba muganda we oba maama we aderivalinga mu budde oba afiibwako, yeetaaga okusooka okuwaayo k'okunguzi. Eddwaliro lya Kawempe ndimanyi, nze omwana wange asembyeyo gye bamuzaalidde, naye nalaba engeri obugubi obuli mu ddwaliro eryo ery'e Kawempe, era ne Sseegomba oba oliawo ngeri system mu ddwaliro ly'e Kawempe gyetambulamu. So sometimes health situations oba health matters mu government eziri serious zifiibwako. Njagala engeri amawanga agamu agagalimu abafuzi abavubuka, abafuzi abalowooza nga generations zaabwe ze bafuga oba ze bakulembera bwe balowooza. Eggwanga ngeri ya Burkina Faso lirina engeri speed kwe lirowooleza, naddala mu kulembeze waalyo omukulu Ibrahim Traore, engeri gyafa ku health sector mu ggwanga eryo. Amawanga agamu gye tuddukiza abakungu aba gavumenti okugenda okujjanjabwa, ekisinga okubeera nga kyewuunyisa nti n'ebimu ku byuma ebyo wano mu malwaliro ga gavumenti mu ebiri, naye okuoperatinga ebyuma ebyo operator ayagala kuyako ssente ezisobola okutwaza ate mu private hospitals. Ekyo kintu mukikyuseemu. So embeera y'eddwaliro egenda maaso n'okuba nti erabwa mu kifaananyi olwaliro mu katambi aka trendinga kalaga nti eddwaliro eryo teriri mu mbeera nnungi. Abakulu abaddukanya eddwaliro mwetaaga mugende maaso n'okutunula mu nsonga eyo. Kale eyo nga tuvuddeyo, kakati Dyosanyu Jerere mu ggwanga Uganda, and of course nteekako akamwenyumwenyu. Congratulations Uganda. Bannaffe aba Uganda Cranes team ey'omupiira gwa under 17 abagenze maaso n'okubeera nga bateeka mu kifo ekyeyagaza mu ggwanga erya Qatar mu kibuga Doha olunaku olwaleero gye basambidde endiba eno nno nga abaana Abannayuganda abawangalira mu kitundu eky'e Qatar abakedde kweyiwa mu kisaawe okubaako obuwagizi n'enduulu gye basindika eri abaana baffe abo abazannyi, ate okusobola okulaba nga bambi babazaamu amaanyi n'okubapikaapika batugireyo obuwanguzi. Yes, why not? Omwana amanyiddwa nga Walusimbi agenze mu maaso n'okubeera nga ate akuba goal etutte mu buwanguzi, era nga Senegal tugikubye goal emu kwa okukakana nga timu yaffe ya under 17 mu kibinja ekyasatu mu ababiri tuvuddeyo buterevu ne twolekera ekibinja kya 16 oba round 16 eya FIFA under 17 World Cup. Yes, thank you so much. You have represented Uganda very, very, very well. Era tubenyumiririza. Awo nno naffe tulaba tulina gye tulaga. Abasenego tubakubye, tubabuluza. Yes, guno gwe mpira gwa FIFA gwensoose okulaba abaana nga bagu streaming live ku TikTok. Yes, nezi updates nzijja ku FIFA TV eyaffe eyawa nevunanyizibwa ku mupiira mu ggwanga Uganda. Kansubira naawe oli musanyufu, tekako ka congratulations zaawo. Eby'emipiira sibimanyi nnyo naye nsobodde okuŋŋanya tu details otutonotono ne nkulaga nti mwana mulenzi wa Lusimbi agenze maaso n'okukitukolera n'akuba goal. Senegal ne bagijja mu lwokaano luno, era bwe tutyo ffe ne tuseetuka okuva mu 3-2 okutuuka mu 16. Ekyo nno kitegeeza abaana bakoze nnyo. Ndowooza olengeri bannayuganda bannaffe gye batuteereddewo omubiri. Soko mpeko ka vidiyo ako abantu balengere essanyu ekisaawe kibadde kitya ng'omwana atuteebera goolo. Pavini bamtereko katambi ako.
Dozo labye sanyu eriri awo. Yes, thank you so much. Uganda Cranes under 17 mwebale kutukiikirira bulungi and Walusimbi webale nnyo webalire ddala mu nsonga ezo zogenze maaso n'okubeera nti ate oteekako akamwenyumwenyu at least olwayo tuseseemu okutandikirako kaawo oba okutambulizaako k'ensonga sides zaawo. Now kakati bwe tuvaako sides zaawo atugenda gende w'omukulu lead of opposition Joel Ssenyonyi ku nsonga zagezezaako okubeera nga ttaanya ku bakulu abatwala 5 ne kakati lead of opposition anjagala nsooke mukuweeko oba gwe tuba tusembyayo kuba video ye esukka mu ddakiika 6 and mwali badde mugiwuliriza. Pavin ndooza lead of opposition tujja muddira y'abaasembayo. Yes, y'abaasembayo. Kale kakati number 5 tubadde wa Mathias Walukaga. Mathias Walukaga agenze maaso n'okubeera nga ate ayanukula abo abalowooza nti abantu abayivu ennyo abalina ebitabo ebyabasobozesa okugenda ku LDC Road Development Center okusoma amateeka nti be balina okutuula mu parliament olw'okuba bawulira parliament is there for legislation okola amateeka n'okugabaga ne balowoozesa buli muntu nti olina kubeera munnamateeka okusucceedinga mu parliament oba okubaako ebirungi by'ojja mu parliament. Mathias Walukaga agamba nti bingi ebikyamu ebituuseewo mu parliament y'abayivu ngera kay kaseera maybe tufuneko ku government ku parliament erimuko ku bantu abatabike beemu n'abayivu ddala n'abo abasobola okuyimirira ku ndowooza z'emitwe gyabwe nga tebeesigamye ku mateeka kiki kye gagamba nga tebeesigamye ku mateeka gabagibwa gatya gakolebwa gatya wanakawaayiro bwe kati ne bwe kati kakola katya nga it's time to use emitwe gy'abantu. Era n'anokolayo example ya omukulu amanyiddwa nga omugenzi ow'Ekawempe North Segirinya Muhammad. Yes, ojja kujja anoterezeko Pavin. So ojja kwesanga nga parliament abalowooza nti abayivu kyokka esusseewo ko ku mutendera according to Sir Mathias Walukaga akugamba nti parliament this time around mugiwe omukisa esindikibwemu abantu abategulumiza mbu twasoma ffe tumanyise mateeka kyayogera ffe tusobola okukola etteeka ffe tusobola okukola ebintu ebirala ababuuzizza nti wano togikwatako we yayitira gwavuganya Honorable Sseggona newankubadde yetamumentioninze linnya teyali mu parliament yakolawo ki bwebanga parliament yeetaaga balooya bwaba talina kye yakolawo then it's fine awe n'abantu abalala omukisa nabo batrayingeko balabe kikibbo kye banaabanenya mu biseera byabwe ebyokubeera ba member of parliament. Otherwise mugenda kusinkana nga ensonga ya Walukaga bw'ogitunulamu nsonga ntuufu nnyo teriimu yadde akaneguusa oba teriimu yadde akagenda maaso n'okubanga kabuzaabuzibwa. Abagenda kubeera batuwa ku vidiyo eno tuwulire obubaka ate oba oli awo omukulu Walukaga bwagenze maaso n'okusuula bannabusiro kakati takyasuula bugambo ku bannakyengera nga luli bwe gubadde obugambo abusuula eri bannabusiro. Simanyi oba vidiyo eyo eri ready? Yes, bagituweeko tugiwulire. Naye njagala babuuze ekibuuzo kimu. Egirimiti yayita tebaliyo bannamateeka. Tamulimiti yayita tebaliyo. Singa egirimiti bagiremesa ng'egibamanyi amateeka, singa Museveni teyagenda dda. Yayitakola ku 75 n'agenda. Kati waddemera okufuga emisa. Emyaka 10 ebimeka. UPDF Act yayita tebaliyo. Kofi yayita tebaliyo. Kayibana kweyita nga tebaliyo. Kati kyebalemesa ekimu parliament kyebabagamba babagambira nti babagezi mube basobola
twabanyegala tukola ki njagala bagamba muganda wange Segirinya eyafa Segirinya okamulina akamozi kaluka kabatawanya ennyo Segirinya oyo yali nsoma mu secondary Kadugala secondary school nga Segirinya ali mu primary Kadugala primary school aba secondary batugamba tugende tusomesa abaki aba primary Segirinya oyo njagala bakakasa ye yali omu ku ba slow learners oba abantu abasoma enki enkola naye bwe yajja mu palamenti wano yakola ebintu mu mwaka gumu abaka bamaze emyaka 2 batakoze ki nsembera y'akagambo kali ka Piero Olumumba eyagamba nti the issue oba ensonga is not to speak ununderstandable English sikwogera oluzungu lutategerekeka but the issue is to change the people's lives. Ensonga bwezityo bwe ziri the issue oba ensonga is not for those who speak ununderstandable English oluzungu olo unnecessary English oluzungu oluteetaagisa. The issue oba ensonga eri ku kiki kyotwalira abantu service delivery ye focus. Ewatali service delivery tewali kalulu kaffe totunyumiza amateeka oba ogamanyi oba togamanyi. Oyo ye mukulu Walukaga Matia Murumba ku ballot paper ojja kusangako Mathias Walukaga era nga yesimbyewo ku Busiro East wayagala ogenda maaso n'okuba nti akiikirira abaayo sides zeeyo. Yes kale awo nga nkujjeewo kakati waliwo gwe bakutte waliwo akatambi akabadde kali kutambula ku social media akalaga engeri omusirikale oba abasirikale ba police gye bakozesezza embwa ekonga olusu okuyigga omumenyi w'amateeka abadde avunaanibwa ku musango currently abasinga gwe badde tebamanyi. Kakati kakatambi ako okusinziira ku information gye nsobodde okufuna kigambibwa nti wabaddewo omuntu acunya abantu nga babbira obumwanyi bwabwe mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kakati ye yabbiddwa obumwanyi bwe bw'afunye ku kasente oba bw'agenza okuripotinga omusango n'asaba baleete embwa ekonga olusu oba oliawo bazuula ani agenze maaso n'okuzza ekikolobero ekyokumubba. Kwe kusinkana embwa weegobye ng'eri mu kunoonyereza w'obuzibu bwe buyinza okubeera nga bwalaze mu nnyumba y'omutuuze. Omutuuze bamusanze ayambadde. Kati kyesitegedde bulungi poliisi bwekutte omusajja embwa kwetuukidde omusajja bambi yeebuuzizza kiki kyenkoze naye bamuggisizaamu empale. Kati simanyi empale bagijjeemu nga exhibit oba empale bagimuggisizaamu koze empale gye bamusanzeemu bagimuggisizaamu mwe bamugamba bajjamu empale eyo. Kati mukyala we bambi kwe kugenda amufunire amufunire empale endala. Soko tuweko katambi ako enseekalabe nga bwe kali. Let me be in front here. Okay. Musajja watu abuuza nkoze ki bannange? Nkoze ki? Musajja atta musango gwakoze. Naye mbuuza embwa zo oba olumu tezikolamuko ku nsobi?
nezikwata omuntu nga siye mutuufu eyazizza omusango. And another thing, oba another question, watya omuntu akoze omusango n'ayitawo n'agenda, nze immediately nange nempitawo, embwene eyawula etya olusulu oli eyazizza omusango n'olusulu ono azzeemu okuyitawo oluvannyuma ku crime scene? I think anyway ebyo bye bifudde sides zaki, sides zeeyo. Kakati eggwanga erya Kenya ligenze maaso n'okubeera nga ate lifuna kamwenyumwenyu. I'm sorry, eggwanga lya Tanzania lifunye kamwenyumwenyu. Omukyala Samia Suluhu president yalayira ng'awangudde akalulu ebitundu 97.6%, ng'era abamuvuganya bonna bwe bali mu lwokaano 17 yabakuba akalulu, ne namba 2 tetumanyi percentage ki gye yafuna. Mwemwe abantu basobola okwagala omuntu walaki ne bakisussa. Mbwera sebo bannatiz aba Tanzania bakuba akalulu ne balonda Samia Suluhu Hassan ne bamulonda ebitundu 97, kumpi ebitundu 98 ku 100. Ogwo omukwano ne gwerabiza n'akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga erya Tanzania okulangirira namba 2 ne percentage mmekaze yafuna. Obanji bajireyo ntya ndaba mulamu President Museveni ne His Excellency Kyagulanyi nti Kyagulanyi yabadde namba 2 ne Mwami Museveni yawangudde ebitundu 98 ku 100, naye tebamanyi na Museveni, I mean Bobi Wine yafunye ebitundu bimeka ku 10, kubanga Bobi Wine yabadde n'abalala 16 oba 15 because bonna abeesimbyewo bakola omuwendo gw'abantu 17, ng'oggyeko Samia Suluhu Hassan basigala 16. Now out of 17, the rest is 16 tebamanyi percentage mmeka gye baafuna. Electoral Commission yo yagezaako kutalinga kalulu ka Samia Suluhu Hassan n'akola ebitundu 97.6%, ebitundu 97 n'obutundutundu 6 ku buli 100 obwamuwanguza. So okuva olunaku lw'akalulu lwe kwabeerawo oba lwe kwatuukawo, abantu bangi batandika okwekalakasa. Ebitundu ebimu polling stations ezimu tebalonda, abalonda oluusi obubokisi bwasambibwa, obululu bwayiibwa, n'okwekalakasa kwali kuyitirivu nnyo. Era omukyalo oyo Samia Suluhu Hassan yalangirirwa oba yalayizibwa mu balakisi y'amagye mu nkambi ng'akuumibwa butiribiri, n'abalonzi abo abalungi abamulaga omukwano ne bamuyira obululu obwakola 97% tebasobola kumanya mukolo wawe guli. Omukolo bagulabira ku TV UBC eri. Ndikale okugereza okuwekiza mpenyangu. Samia sibwaba President Museveni wano olwaleero. Samia teyagenda kololo kulayizibwa nga bwe kibeera. Samia yagenda mu nkambi y'amagye okugeza ng'ey'emakindye mu barracks. Mu bwerindo obw'ekitalo nga tebakkiriza muntu yenna kuyingira barracks. Not until President Samia Suluhu yamala okuba ebirayiro bye oba yamala okutekinga oath ye nga president ow'eggwanga erya Tanzania omulonde under political party eya Chama cha Mapinduzi. Era nga Chama cha Mapinduzi eyo yebadde ekulembera Tanzania bukyanga efuna obwetwaze since 1961. Ya 61-62 Tanzania lwe yafuna obwetwaze. Kakati ekibiina kya Chama cha Mapinduzi kize kikyusa bukyusa bakulembeze, naye ng'ekibiina ng'ekibiina kyekibadde kikola ki? Kyekibadde kifuga. So yalagidde yawadde presidential order abasibe bonna abakwatibwa olw'ebyobufuzi bino byonna bateebwe era bagibweko emisango. Kakati mu basibe abo mwe muli ne omusibe eyagenda maaso n'okuba nti yakwatidde opposition gundi namba emu. Tanzania eno eyali akulembedde Kyagulanyi waabwe bagenda okugenda mu kalulu
nga Kyagulanyi waabwe musibe ali mu luzira weeyo. Aha, Kyagulanyi waabwe bamuyita ani bamuyita kuliko Luhanga Mpiima yewookubiri, kakati kuliko ne Tundu Lissu. Tundu Lissu ye abadde avunaanibwa musango gwa treason kugezaako kwakulako gavumenti na musango gya kulya mu nsirukwe. Emisango egyo gyamuggiddwako era naye yasonyiyiddwa. Then n'abali abalala 88 abaali baawambibwa nabo ba activists ne ba political analysts mu ggwanga erya Tanzania nabo baweereddwa ekisonyiwo ekya presidential pardon. Ne presidential pardon ebeera yabo be basalira. Kakati ne badde presidential order. Aha, ne bagenda maaso n'okuba nti abo bakola ki babata. Tundu Lissu ye yali opposition ow'amaanyi ng'alina ekibiina kye bakiyita Chadema, oyo naye basobodde okumuta. Kakati n'abalala bonna ba Eddie Mutwebeeyo, aba Olivia Lutaya abakwatiddwa mu biseera bino eby'obufuzi, ekyo Kyagulanyi kyabagamba nti bw'anaakwata obuyinza bw'ati wakulagira bonna abasibe be bayita ba political prisoners. Now bano Samia Suluhu Hassan be yagenze maaso n'okuwa ekisonyiwo n'okuwa ekiragiro bateebwe be bayita ba political prisoners. Bowulira ba Olivia Lutaya emisango gyabwe gye babataddeko nga gyekuusa ku misango gya byabufuzi, ekyo kye kibafuula ba political prisoners. Era abaana abo babeera n'essuubi singa gavumenti ekyuka, gavumenti empya ebeereze esobola okubata ewatali kakwakkulizo, ewatali yadde kuyita mu kkooti. Ate ne kuba kuzeeko gavumenti ebaddeko bwe babanga ebikolwa bye baasibira abantu baneyo baakiraba nti babalanga bwemage, basobola okuta abaana abo oba abantu abo abasibe be tuyita ba political prisoners. So Samia Suluhu Hassan agenze maaso n'okuba nti ataba political prisoners, ba political prisoners ab'eggwanga erya Tanzania ba Genzis abaggalirwa emabega w'ebitayimbwa, era bus zitandise okusomba abantu okubajja mu luzira mu Kitalya weeyo, Nalufenya weeyo, mu Kampiringisa weeyo, okusobola okulaba nga babazaayo gye babajja bakwate ekkubo lyabwe. Era ensonga gyawadde nti ayagala bazimbe Tanzania eyawamu kubanga obululu bwawedde bamulaze omukwano ne bamuyiira obululu obuyitirivu ddala. Omukwano kaguddewo gutojjere badde mbazimbe laavu yaabwe, bazimbe Tanzania yeeyongereyo, baddaabirize n'ebyo ebyayonoonebwa abantu bano abaakola ki abeekalakaasa. Si weewaawo. So ebyo bye bimu nabyo ku bibadde wa ebibadde Tanzania. Now sorry, simu esigaddewo eno. Bana isimu za Viki zirabye ennaku zonna zirina ebizigiro. Kale kakati Pavin today on a story yaffe gye tuba tusembyayo ey'omukulu leader of opposition Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi akamubalekereyo ababuulire era abannyonnyola engeri abakulu gye beegabanya ssente, naye engeri gy'azza abalabisa ebbanga lino lyonna nga beekomomma nga beegaana, but later ne bavaayo ababawadde ssente okugeza ng'ebimiliyoni 5 ezasooka okulangibwa ba Mathias Nsamba Mpuuga nti baazitwala ne bazeegaana. President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'akakasa nti akasente yakabawa era baakalya. Kale ebigambo bye bino leader of opposition. Mbere bulungi mbasiibudde mweraba. Twayogera ku miliyoni 10 mujjukira bazeemu ne beegabira ssente endala miliyoni 4 ababbi abo abasajja abaswavu abo, ate nga buli wembyogerako basooka kwewakana. Mujjukira bwe twabyogerako mu Service Award yasooka nedda si bituufu, oyo Ssenyonyi jasi tatwagala n'egye byaggwera nga bituufu. Twayogera ku miliyoni 10 mujjukira abamu ku bo bagamba n'okugamba nti nze bagenda kuntwala mu kkooti, ne ngamba mbaliize gye byaggwera Mwami Museveni yazibawa n'avayo n'akkiriza nti yazibawa. Mujjukira miliyoni 4 ezasooka ne basooka ne beewakana n'egye byaggwera batwaha kagabo ng'omulaba azunga ne miliyoni 4 mu nsawo. Ne ku zino miliyoni 4 bakomisona ze beewadde mwabawulidde nga beekazaakaza, oyo Ssenyonyi tatwagala akola lugambo nyaddukola ng'amaanyi gammwe babbimmwe.
eggwanga lyaffe tuwagala literere. Kati goyinza okugamba ndisimanya oyambala bulungi ettaayi n'enywera n'ogera bulungi oluzungu simanya baakuteekateeka simanya gw'obitegeera naye nga toli mukubba sente ya muwomusolo. Kyovudde olaba njagala kuwa obujulizi ku mbaka wa Mono Abubeka Kawalya. Bamuteze obumasu bungi naye yagaana obbugwamu. Ono vice chairman w'omu ku bukiiko bwaffe mu parliament twamuwa obuvunaanyizibwa obwo nga tumanyi abusobolera ddala. Sebo nga bw'otambudde obulungi nga togwa mu mutego sigalira ddala awo. Gwe Olivia twakukwatidde embalala naye wazza omusango wano e Kampala mbusimanya wali okola dduyiro ez'amagye n'olaba abantu abatategerekeka. Abaana b'essomero basikawuti nga bali ku paredi basooka kusaba lukusa. Kati abaana bammwe babeera ku zi paredi nga bakuba zi abawutaani ezo ziba dduyiro z'amagye. Ono yenna lwekwaso kubanga bakimanyi nti bannayuganda bako bakoze ekintu kino okusiba abantu abeetoolodde pulezidenti waffe nga balowooza ajja kunafuwa, nga balowooza nti Kyagulanyi ajja kuvayo embalala akomewo emagere agambe nti bannaaye bivuddeko abantu bange bonna baabakutte akyali akyetooloola. Ebikolwa bino bannaye tebirina tumalamu maanyi, birina twongera lo tulwane masajja okulaba nti twetaggulula. Buno obumanyi bw'amateeka bano abasajja bwe batukolako bakikola kubanga batiitiizi, bakikola kubanga bamanyi tewali kiddako. Babbye sente y'omusolo kamala obukamazi ate ng'olumu bakozesa n'abamu bali ku opposition. Mubawulira temuliwulira? Buli mwaka mu Uganda tufiira obutabalika 10 trillion 10 ezibbibwa. Naye nga okuli ku ezo mulimu n'abaopposition abagamba nti bankyukakyuka abazibba. Tuze tubaanika era tukyabaanika abantu abo. Bwe tuboogerako nga bagamba oyo Ssennyonyi tanjagala, oke sikwagala kubanga oli mubbi, sikwagala kubanga sente z'abannansi z'oliko. Omukulembeze ng'afuna omusaala gwe ne alawenseezi naye n'aga nti azino tezimmala kankwate ne mu z'abannayuganda. Tujja kubaanika mmwe babbi mmwe. Opposition eyaddala biki nga mubba sente y'omuwomusolo. Kaakati omunaazibba Kyagulanyi asirike mbu kubanga mbu bwe twogerako mbusimanya bo baateekebwateekebwa tulina bakwata mpola mpola mbusimanya akuba owuwa akuba awumbawumba. Bw'obeera ng'oli mubbi tujja kuba ku mutwe kubanga oyo abeera n'omulaba ennyo n'okusinga bali aba NRM. Omulaba akwerimbikamu n'akulaga nti ali ku sayidi yo naye ng'ate akuliira munda, oyo abeera mubi nnyo kubanga ye Mwai Museveni tumulaba ali ku sayidi eri era gye tumukuba ebikompola naye kati ono abeera akuliira munda nga tomanyi nti akuliira munda. Kyovudde olaba abo bwe tubasanga babba sente y'omuwomusolo tujja kubaanika. Tetulina na kumala nnyo budde kubanga ensonga muzitegeera. Banaye pulezidenti abatumidde nnyo nnyini ddala. Ali eyo Rubanda Kisoro ku nsonga ez'enkyukakyuka. Wamugambye ffene Kampala katusimbule naye g'ogira okyali eyo mu kyalo abantu abo bakakase. Ennaku tujja kuzibategeeza kubanga ne wane Rubaga North President agenda kujja. Agenda kujja naye ffe twamugambye tugenda kubeera nga ba curtain raisers. Katujje tusagule ground President wanaatuukira ng'ekintu kiteredde. Mwe e Kampala wano mwalinga mugamba naye enkyukakyuka abajagala tuli wano Kampala Buganda wokka munnange si bwe kiri. Mwalabye ekyabadde Elango ne Akyoli, mwalabye ekyali e Busia, mwalabye ekyali e Bustoka, banne mwalabye ekiri Ankole ewa Mwai Museveni gy'asibuka. Yonna yonna bagambye nti naffe tuli bakoowu. Okumanya nga Mwai Museveni bannayuganda bamukooye kaakati n'okutegeka ddale ng'eno omubaka wa palamenti gy'ategese. Mwai Museveni alina kusomba baana basomero kuva mu ssomero ne babambaza yunifoomu eya yero ne bagenda bawulize Mwai Museveni kubanga abantu bo nga bo ku lwabwe tebakyayagala kuwuliza Mwai Museveni.
Kyomudolaba ayina okusomba abaana b'essomero ne bategeka omuceere wali olufuluma buli afuluma bamuwa mutwalo era mwaze mulabanga abantu abanafunye mutwalo bagamba nedda ezaffe ziriwa awo bwatuuse kitegeeza ndi we tutukutte tunywereze ddala eggwanga lyonna temukyali mwekka nga bagamba nti abagala enkyukakyuka muli wano Kampala wokka muli Buganda wokka nedda eggwanga lyonna lyanuze ligamba kyekiseera tubeere n'enkyukakyuka ate nga balina ensonga eziri siriyasi abantu eyo mu bitundu bya Uganda yonna bw'otambula mulowooza nti enguudo z'e Kampala wano zenfu zokka zaafiira ddala mu ggwanga lyonna abantu bagenda eyo mu malwaliro teri ddagala batwala abaana baabwe mu masomero amasomero mafu abavubuka nga bamutalina mirimu wano e Kampala kyekiri engulu kyekiri ebugwanjuba ebuvanjuba kyekiri buli wamu sisitimu volongoto nga bwemukyogera ate nga neyagamba ndi sisitimu volongoto kati bamuwayoko ku majja agamba okay tekyali volongoto nnyo kubanga bamuwadde obuwumbi mwabitegeera ekyomukisa omulungi Mwami Museveni bwajja n'alaba nti kati ono akuba nnyo kerere ono ayimba ennyimba ez'omugaso n'amuyita n'amuwayo ekyamuwadde abalowooza nti n'abawagizi bajja mugoberera nedda si bwe kiri kubanga Mwami Museveni bw'akwata omuntu omu ne bwaba mukulembeze kubanga ffe tuze tubagamba nti muyimirire ku nsonga enkulu era bamulaba mukulembeze atagalatagala mumwekengere mugambe nti ensonga enkulu ze zino omukulembeze ayinza obbalyamu olukwe nga bwe muzze mukiraba naye Mwami Museveni wakwata omukulembeze n'amuwaayo obukunkumuka bwamukanyukidde ensonga ezibannansi zikyaliwo zisigalawo kyovudde olaba tusigala tutambula tusigala tubanja okulaba nti eggwanga litereera nga sinnajjano mbadde ku kooti Olivia Lutamumanyi bamuleese ku kooti wali ekawempe Kanyanya mu Mankwetu twazimbye eggaali ey'abakulembeze bwe twogera ku magaali kino kye tutegeeza olunaku olw'eggulo twabadde Makindi ewesi ewa Honorable Zahara Luyirika olunaku olwaleero tuli wane Rubaga North ewa Kawalya Abubeka olunaku olw'enkya tuli Kamwokya Kampala Central ewa SG David Lewis Luwombeya bwegityo bwe tugenda otambula nti bwe tubagamba okuzimba eggaali naffe abakulembeze tulina ozimba eggaali kubanga waliwo abayaayo eyo abatwetegekedde tubagamba nti bajja kusanga nga tuli sitedde nga tuli bajjufu yonna tujja tuukayo ekawempe North ewa Nalukoola tujja ewa Chairman Nyanzi tujja Makindi East sewa munyumi wa firimu tujja Rubaga South tujja n'awalala yonna olwaffe olunaku leero lubadde lwa Just Kale era tusiibye waka Magere n'essuubi nga tunyigako ku bigere anaye nze Miki wange sisobola kumufiisa era leero nja kubayo ku Serena kampeyini wadde zibadde zitule olwaffe olunaku leero lubadde lwa Just Kale era tusiibye waka Magere n'essuubi nga tunyigako ku bigere anaye nze Miki wange sisobola kumufiisa era leero nja kubayo ku Serena kampeyini wadde zibadde zituleega naye leero katugendeko muraga olw'eggulo twesange ku Serena mwena abantu baffe tubayise ku Serena ne meya bali mwezo nkuyise ku Serena bwe wamala dda